Nkwaniza nnyo mu program abanoonya nze Philip Kagoji batuusaako. Olunaku lwa leero ndi wano e Namugongo. Tuzze okukyalira ku baagalana bano Jamila Namutebi. Yalabikirako ono mu program abanoonya mu 2013 n'afuna omwagalwa era babaako bingi basobola okutuukako ne bakola emikolo ne bazaala abaana. So tuzze okuba nti okubalaba engeri gye bazze batambuzaamu obulamu era batubuulire obulamu engeri gye babutambuzaamu nga sinnabatuusaako abaagala bano Jamila Namutebi ne Farid Mugerwa. Jjukira bino nga bwe byali. Amanya gange Nakayiza Jaria ndiwo ku lwa muwala wange Namutebi Jamila ng'alina obulemu tayogera era n'abamwetwalidde agenda bba tutta omukyala omulungi. Abasajja bangi bamwagala abo boogera naye ate nga yaŋŋamba ayagala atayogera. Yajja ndowooza okukwatagana naye mwayagala mbaga twagala mbaga. Searching for who's better every day for somebody new. And I together complaining what Wewe kutambula wamu naffe mu kaseera kano tuli wano Namugongo mu maka g'omwami Farid Mugerwa n'owebbeeyi we ngera we mulaba bwanekaanekanye yenna alabika bulungi. Namutebi abaagala bano beefuna mu 2013 era we twogera wano obulamu babutambuliza bulungi era bingi basobodde okubeera nga bayitamu era batuukako basobodde okufuna ekirabo ky'ezzadde n'ebirala bingi nga bwe mugenda okubeera nti mubawulira. Mu kaseera kano kakutwale butereevu eri abaagalana bano batubuulire engeri gye bazze batambuzaamu obulamu bwabwe. Oba oliawo naawe ojja kufunamu osobole okubeera nti ofunamu ekyokuyiga newankubadde nga balina ekizibu ky'obutayogera naye bingi bye basobodde okubeera nga batuukako. Sebo nsanyuse nnyo okulabako. Naye asanyusa okulabako lwakuba abadde ategeezaawo nti alina ebimusoomooza bingi ebibasoomooza nti nga watayogera maybe gy'asaba emirimu embeera emukaluubirira okulya katini ate ne TV gy'alaba katv kalina katini katini so aba yeetaagamuko ennene ayagala ennene abantu abasobola okubeera nga asooka bafuna. Kale okutwaliza wamu tubuulizeeko yakwatagana atya ne mwana munnoono? Agamba mufuna yamulaba mu lupapula lwa Bukedde yamufuna olunaku olwo ndujjukira lwakutaano yasoma Bukedde yamala omulaba yajja ku muzikiti
ba ku muzikiti wali tuli bakulembeze baawo ate musajja musiraamu najja n'atulaga olupapula lwa bukedde olwo olw'obukedde n'atugamba n'atusongerako nti ono gwe nkola ki ono gwe njagala era naffe twamulyaza amaanyi atugamba nti ono gwe njagala ne tukuba essimu twakuba essimu omuwala ono yali abeera Mpigi ewa sengaawe then ne tukola program tukwira sengaawe ne tugenda Empigi ne tukyala ne bamutulaga nabo tebamutuma ne bamutulaga ne babaleka mu nnyumba ne babeera nga boogerezaganya ne sign language zaabwe era bwe bamala okwogerezaganya ne batulaga nti bonna beesiimye era bwe twatandikira awo ne tugamba nti musajja ono tayogera ate ffe twogera era kyenjukira nti twakolera omukolo ogwo mwezi gumu ne tubeera nga twagenda ekibibi ne tujjayo omwana ono n'amuwasa ate nga bukedde yeemu yatukwatira ebintu ebyo omukolo gwonna yagukwata bukedde era negulaga ku mpewo okutwaliza wamu obulamu babusanze batya bano ababiri bano kakati myaka gino 11 asobodde okubeera nga azaaliddemu abaana bana naye omwana yasooka Katonda yamutwala so ayina abaana Katonda amusaasira n'afuna abalongo bano babiri ne kato n'oli abadde kubanga bano bamyaka 6 abalongo ate oli wa myaka 2 so Katonda abasaasize ne babeera nga basobodde okubeera myaka gino 11 nga bafunyeemu abaana bano ebiseera ebimu abantu abamu balina endowooza egamba nti osanga abantu bano abalina ekizibu ky'obutayogera oba obutawulira ti abaana be bazaala babeera batya babeera boogera babeera teboogera so twagala okukimanya kiri kitya Katonda mulungi era agamba nti abaana basobola okubeera nga boogera ate bo teboogera naye ati basobola okubakolera sayini ne bategeera ki kyebakola ki kyebaagala oba nabali ki kyebabagamba basobola okubeera nga basobola okwogerezaganya n'abaana baabwe n'abaana mu sayini yes boogera bulungi kati oli alinawo omwami yali yazaalawo omwana omukulu ali mu P7 agenda kutula P7 muno omwaka naye yayambako bano batoobe okubeera nga boogera ate okubeera nga bakozesa sign language okubeera nga bali bategeragana n'abaana baabwe omukyala nga wagambye omukyala akeera bambi n'agenda ayoza ku ngoye naye akasente akavaayo katini omwami agenda n'alimalimako akola ku kyaki y'abakristaayo genda n'alimako naye era akasente katini kaba tekabamala naye era kebatenkanya okubeera nga babeerawo ne bakomawo ne beebaka okutwaliza wamu nga Farid tannafuna Namutebi bizibu kiri yasanga mu kaseera ng'akyali mu kubeera nti ali mu buwuulu yasanga ng'obuzibu kubanga yalina omwana w'omukulu naye nga akaluubirizibwa okumufumbira ate wagenda anoonye sente nga bambi asanga obuzibu paka we yalaba olupapula lwa bukedde era we yalaba olupapula lwa bukedde n'adduka ku muzikiti n'atugamba abakulembeze abaayo then nkyobula nsonzeeko n'atugamba n'agamba nfunye ono ajja okusobola okubeera nga ankuuma obulamu bwakyuka twatereera anti nange ndaba omubiri gweguli gw'amaanyi nnyo ndaba ataddeko ndaba yenna anyirira okukamala si bwe yali bwati so ebyo ebimu ku bibala bya puroguramu abanoonya byo byekolera ddala abantu ne bava mu mbeera ey'okunyigirizibwa space ne bamugoba kaseera kano katugendeko mu kuwummulamuuko ate tukomewo n'abaagalana bano Farid Mugerwa ng'atunyumiza engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe ne Namutebi mukulikeeyo mu kuwummulamuuko tukyagenda mu maaso n'abaagalana bano Farid Mugerwa ne Namutebi.
Ndi wano ne naye alina bingi byayagala tutubuulira engeri gyasanzeemu Mugerwa, obulamu engeri gye butambulamu n'okubeera nti basobodde okukuumagana omanyi ebbanga lino okuva mu mwaka 2013 ebbanga ddene emyaka gitambulidde ddala nga batambula wamu ate twagala tubuulire yeyongera okubeeyanjuya gwani omukyalo ono ye Namutebi naye kyabadde annyonnyolamuko ng'atugamba engeri yasobola okubeera ng'atuuka okulaba Mugerwa. So ye bakadde be bamuteeka mu lupapula bajja ne bamukwata ne bamuteeka mu lupapula lwabukedde ne ku TV yaliko ne bamulaba. Kati we yamulaba oli naye n'akola ki n'alaba era aba ali awo agenda okulaba nga waliyo omwami azze okubeera nga yeetegereza ki ekyo kyeyakoze eki kyeyalabye. Awo watandikibwa okukwatagana kwabwe ababiri. Namutebi mutubuulizeeko mwami oli amusanze atya? Faridi amusanze atya? Embeera gyamusanzeemu embeera si nnungi nnyo n'asobola okugumiikiriza n'alaba ne bayita mu mbeera eyo kubanga waliwo olunaku lwagenda bambi naye ng'agenza okulimalima okunoonya akasente ne kabula n'amusindikira ka message okubeera okufuna ekyokulya oli n'amugamba sikoze eki sikifunye noono n'agenda nayoza engoye waafunayo ne bagatta nasobola okubeera nga bafunidde abaana bano ekyokulya. Tambuza obulamu bwawe okuviira ddala mu mwaka 2013 yali amusuubiramu abifunye naye afuna okusomoozebwa nti olw'okuba nga bambi bo tebawulira ate nabo bategeera batini so bakufuna okukaluubirirwa waba nga kyeyeetaaga nga ono taliiwo so bafuna okukaluubirirwa kubanga bo bano abali wano boogera ate bo tebakola ki bo teboogera kugamba bazibu nnyo abamanyi olulimi lwabwe so okusomoozebwa kwakufunyeemu ko nga ono taliiwo bamanyi okutambula n'agenda akole n'amala nga wiiki kati akufuna okukaluubirirwa. Kale birungi ki byasobodde okubeera nti afuna mu bufumbo bwe? Biki byasobodde okufuna mu bufumbo? Ebirungi byasobodde okubeera ng'afuna mufumbo gwe agamba yazaala omwana eyasooka Katonda ye n'akola ki n'amutwala then Katonda ate n'amuwa we yamuzaako yazzaako baana babiri balongo naye n'abawa n'oyo owokusatu Naalongo ne Ssaalongo. Kale kakati nga tusembe okubeera nti tukomekeza abaagalana bano emboozi yaabwe twagala tubuulire Naalongo bubaka ki bw'alina eri abantu bonna abamulaba ku Bukedde TV ddala nga bayita mu puroguramu eno. Obubaka bwaweeza abantu musanyufu nnyo olw'okubeera nga babalaga mu Bukedde TV n'olupapula ate kugamba buli bongera obbalaga bongera okukola ki okumanyika bafunayo okko n'abantu basobola okubeera nga babawaywa akantu akatintiri twakolayo ku TV bafunayo okko ne babawaako obuyambi. Ate abakyanoonya balina bubaka ki bwe balina eri abo abakyanoonya abatannafuna obubaka bwawa agamba bagende ku Bukedde TV naye baba bafunye omukyala obanga omwami afunye omukyala yeekuumire ku mukyala we gwafunye atya omu naye ayina omu era gwe yakola ki gwe yeekuumirako ye ayina omu. Kale katuddeyo wa mwami Faridi bubaka ki bw'olina eri abantu abakola mu kaseera kano puroguramu abanoonya n'abatannafuna bubaka ki bw'alina? Era naye kyagambe nti balabe Bukedde TV oba olupapula puroguramu eyo kweyajja omukyala we eyabanoonya
basobola n'okufuna omubeezi nga ye wafuna omubeezi gwamaze naye emyaka 11 nga tunaatera okukomekkereza puroguramu y'olunaku olwaleero sebo abakulaba baagala okumanya bwani era wajja otya okumanya mwami Farid Mugerwa ne Namutebi okubeera nti mutambulira wamu? Neyanze nnyo sebo, neyanzege. Erinnya lyange nze Nsubuga Musa nga ndi kiseera kino ndi kansala w'ekitundu kiri ekya Namugongo Nsawo ku Kira Municipal, ng'era ndi vice chairman w'omuzikiti ogw'abajulizi ogwa Masjid Nur. Kati okubeera nga nkwatagana n'abakulu bano, omwami oli Mwami Mugerwa Farid ye musiraamu ali mu famire yaabwe. Kuba taata we yafa naye musiraamu ali mu famire yaabwe, yali musiraamu najja ku muzikiti netubeera nga tukwatagana ate ne muwala we oyo ali mu P7 gwayita Nasali. In fact yansomesa n'olulimi luno nga ayagala watabeera mbeere nga nsobola okubeera nga nzivunira mu taata we. Era netukwatagana emyaka mingi emabega myaka 17 tutambudde naye, era waba alina kyayagala okufuna kyonna kyafunye misinde naye bamusindikidde ku ssimu era ajja n'akugamba kino n'omuddamu ne mulaba ne waba bayita gy'alaga era gwe gwasooka okusiiba naga ngenda wano na wano. So y'ensonga lwaki tubeera nga tutambule naye ayina tusangagana ng'omukazi gwe yawasa ye Namutebi ate nze Nsubuga netubeera nga ffenna tuli bakika kimu. Kati era nze mugamba nti ndi mukoddomi wo, nze ndi muganda wa mukyalawo era ne mukyalawo yakimanyi era gawe mwannyinaze era naye waba alina ekimulumye ngo naamunyiiziza annoonya najja naŋŋamba oli ki kyamukoze ne munnyonnyola ne munnyonnyola nti bakolabe bati naye bati ne basobola okubeera nga batambula mu bufumbo bwabwe. Obadde mulayi mulungi naddala gwe anyumira program abanoonya. Kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga oba kinyiza okukubiriza okugamba nti lekeraawo okubeera nti onyooma. Si kirungi kunyooma kubanga nabano newankubadde balina obuzibu bw'okubeera nti baliko obulemu, teboogera, tebawulira, naye obalabye nti obulamu butambula bulungi, bubatambulira bulungi. Ate era bingi byasobodde okutuukako ngera bwe mbawulidde. So kyenkubiriza kwe kubeera nti togayanga kyezinze kubanga buli kimu kisoboka. Ate abamu bagamba waliwo n'abatera okugamba nti obulema si tuteesobola. Ensonga eyo nkulu nnyo. Wabula abaagala bano Farid Mugerwa ne mwana munne Namutebi kati weyongera okubasabira obufumbo bweyongera okubatambulira obulungi. Oba oliawo bafunemu oba oliawo n'abalongo abalala kuba kati olede bali bannaalongo ne Ssaalongo. Kyekirowoozo kyenyiza okubawa Mukama abawe ebibala bingi mu bulamu bwabwe bw'obufumbo tubeere nga beeyongera okufuna ebirungi ebisingakaawo. Koze obubaka bwenyiza okubawa okubeera nti ninja okusiimako ku bannammwe. Abamu balina waliwo omuyimbi omu yagamba nti basiima ogenze newaba mukozi ng'abadde akukolera ebirungi n'abaako ebirungi gezaako okumwebaza oba okumuddizaako. Yiga omukyalo oba omwami naawe yiga okwebazaako ku mwami wo. Kati ekyokulabirako bano basobodde okubeera nti bafunye ezzadde era balamu bwabwe tusambula bulungi, kitegeeza nti batambula bulungi. Wano sijja kusukkawo ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Matovu ali ku kamera. Kamba si buli wano mubeere bulungi mweraba. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.